Njagadde obutabuusa maaso nsonga ya full figure. Omanyi omukyalo ono yasalawo n'ayingira ku side y'ebyobufuzi muyimbi okusookera ddala mu Nabitone, naye bwe yayingira mu nsonga z'ebyobufuzi pulezidenti yamulaba mangu n'amufuula omuwabuzi we ku nsonga ez'enjawulo. Pulezidenti wa Uganda gwe ŋŋamba Yoweri Kaguta Museveni. Kakati full figure mu nnaku ezo yabadde ku mukutu ogumu ogwa TV ne kimukwatako n'agamba nti kimunakuwaza nnyo okulaba Honorable Mpuuga ng'atandise ekibiina ekidda ku ludda oluvuganya gavumenti Muhammad Nsereko naye n'afuna obwa pulezidenti mu kibiina kibaddewo ebbanga naye bamuwadde obwa pulezidenti. Kakati n'agamba nti bano ate balinga balwanyisa Kyagulanyi ate nga Kyagulanyi aliko amaanyi amangi bw'agamba agasobola okuyuuza NRM n'eva mu buyinza. Mu byobufuzi omanyanga ebintu bibiri. Muwabuzi wa pulezidenti yakyogedde ekyo. Omanyanga ebintu bibiri. Nze namanya mwannyinaze oyo ensonga yamutwalamu NRM ne musonyiwa. Nsonga ki? Omuntu omanya nti ono ekimututte eri kufuna kakola ki kakulya. Tiyagenda kuweereza ggwanga. Full figure? Yagenda afune wakola ki era nze mubamu ku benyiigira nga tebamuwadde ssente ye mwana oyo. Ate by the way ekiwala ekyo kyenkyagalako kirwanyi. Alina baminisita bangi basinga. Kweli? Because ajja ku TV okwo n'ayogera ebiyitika mu kamwa n'ebitayitikamu yabikola ki? Kyekimufuula obw'enjawulo ku baminisita. Yes. Dekanaawo. Nti baana abalala babba ne balya kinene ate ne batya okudifendinga. Full figure alina baminisita basinga. Bangi. Tekisoboka. Anti nkugamba. Seeka. Mu generation eno erimu ebintu by'okwetwala ku mikutu, okwevuma, okwewemula, alina basinga. Okitegedde nange alina byansinga. Kwanze mu byesobola kwogera. Naye kwa ku mulundi guno namuwadde credit. Ogimuwerawa? Nti akowa amagezi gazze. Kuno yabadde tawakeneka bukenesi. Nze namule video nagirabye. Yabadde ayogera nga akakasa. Because kyabadde ayogera kye kituufu. Nti yadde figure ali eri mu NRM kyateerabidde nti Muganda. Tayinza butalumwa nga alaba ebiganda. Abaganda. Omuntu bw'avanga ku mulama ne yeesiriwaza tomuddanga mumuwa kitiibwa. Kale ng'alaba Abaganda bali wali babiri bakuta ebikonde bakola ki? Beekuba bokka na bokka. Akako obuntu nga mu mukyala kazze. Nagaye? Oba yasigalamu olwa opposition? Asira opposition. Kuba gye baamujja. Ekyo kyabwa ggwanga. Kisobola okujja mu buli muntu yenna. Okitegeera? Secondly, n'abantu bangi abasobola okwagira NRM naye nga si ba NRM nga bagenda lwa nsonga eri gye nkugambye. Kakati full figure okuvaayo n'agamba mwe Mpuuga mwakoze ekibiina Nsereko naye wakoze waliwo n'abalala bagenda okukola ekirala. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kale abatulaba mwenna tubaaniriza nnyo ku channel yaffe eno ku mukutu guno omuganzi mwebale kutulaba ebbanga lyonna nga tuba tuzze okunnyonnyola ku nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga muna ddala ez'obukulembeze ebyobufuzi n'ensonga endala zonna ez'enkulaakulana mu ggwanga Uganda. Nze Kagogwe Fulgencio Peterson ndi munnamawulire mbeera ne Seeka okutuusaako ensonga ez'enjawulo. Seeka ono mukugu mu nsonga z'okutunuulira ebyo ebiba bigenda maaso mu ggwanga. N'olwaliro tuli naye Seeka nkwaniriza nnyo. Obulamu bweyagala? Obulamu butambula mpola. Eggwanga oliraba bwe litambula. Wano na wali buli omu asikaza wuwe. Eggwanga leadership kasita enafuwa. Buli muntu aba alina okusikangaza wuwe. Kiva mu kunafuwa kwa ggwanga? Okulembeze kasaba nafuwa. Buli muntu atandika kukola kimukola ki? Kimuyisaawo. Obunafu bw'eggwanga obulabirawa? Bukulembeze kulwawo. Okulembeze buli bulwawo. System zifa. System bwe zifa abantu nga baggwamu essuubi. Abantu bwe baggwamu essuubi buli muntu ng'akola kimukola ki? Kimusanyusa. Kimuyisaawo. Ndidde ntya
wegendereza nnyo okubeera mu nsi erimu abantu abatuuse ku ddaala eryo. Eddaala olimanyi? Mbaddewo ntya. Nga buli omu akeesa lukye. Mbaddewo ntya. Nfuniddewa. Kati bannayuganda liisale baliko. Ebitundu 9 ku 10 bali mu mbeera eyo. Nkeesa lukye. Olukya lwembala. Abali mu gavumenti bali mu nkeesa lukya. Mbaddewo ntya. Nyongedde ntya. N'abali mu gavumenti bwe bali? Yes. Nyongedde ntya okubanga nze president. Nyongedde ntya okubanga nze MP. Mbaddewo ntya okubanga nze minister. Abo ne babeera mu mbaddewo ntya ku side eyo. Kati ate bano bwe bafuga be bakulembera tubaddewo tutya. Tulidde tutya. So kati ensi kasituka mu mbeera efaanagana bwetyo osaba Katonda togibeeramu. Kati kye tulina okusaba essala gye tulina okusaba efaanana etya? Mungu kutukyusiza. Tufune Uganda endala. Mungu kutukyusiza. Ensi esobole okutambula nga abantu bagyeyagaliramu. Nga buli muntu afa ku munne. Buli omu nga alumirirwa. By the way, olaba ebintu ebitambula mu ggwanga wano. Olaba ebintu mu Kampala. Ekintu ne kituukawo oba ebadde accident oba ki. Ngula buli muntu si byaliko. Buli muntu bali ku lulwe. Awo emabega awo abavubuka baali bagumbudde omuze gw'okkuba abantu tteke ne babanyaga. Yes. Nga abantu bakutunuulira bati. Bali ne basigala nga bali ku byabo. Akuyambye ajeyo bujja simu ye. Kunoonya content. Kati bw'olaba abantu ensi ng'etuuse mu mbeera eyo ey'obuteefaako. Omanya waliwo ekizibu essaawa yonna ekiteekateeka okukola ki? Wabaawo ekikyamu. Waliwo ekikyamu. Nti abakulembeze babaako by'opulaninga ne batuuka bakoma. Nga bo baakoma. Kati nga mu mbeera y'abantu babaddewo batya, bo nga tebikyabalya. Bwabeera bannabyabufuzi nga yayogedde nti eno mbaata jjo. Bw'akomawo olwaleero agamba kati nkoko. Because ayogera nti mbaata ng'anoonya kyakulya. Bw'amala okifuna nga bamugamba kaddayo bagambe nti nkoko. Ng'addayo. Era ng'akoma mu kamera nga wano. Nga baga nti abange kati nkoko. Awo we tuli. Awo Uganda seeka waagiraba. Era nga mu kutunuulira ebigenda mu maaso mu ggwanga olwaleero ensonga z'ebyobufuzi zongedde okunyinyiitira. Aba NRM wabalabye bakyagenda mu maaso okuggyayo mpapula baagala kuvuganya mu kamyufu badde mbeddiza ebifo. Balina ekizibu kimu balina amagezi ge njagala obbawa. Teriyo political party ekula ekwata second generation nga yo yennyini terikulutinze. Balina kubeera mu generation walabye abantu obedda abajjayo empapula. Nalabye nagenda okuvuganya Sembabule lw'emiyaga myaka 9. Nalabye Haji Najuli myaka 8. Nalabye walabye abasajja abakulu obedda abamu bajja nokankana bakola ki? Bakankana banonye empapula. Nti era bagamba olweyero kadde berumanyi ensonga. Kati political party mugyorganizinga ddi era mutya? Mutambula na myaka giri buli mwaka gulwe gugenda musiga abalala. By the NRM efunye ekizibu ekyo. Olaba bonna abantu be bawangula abasajja ba Muzeyi Wakazi. Amelia Kyambadde. Vincent Sempijja. Jesse Muyingo. Luthi Nankaberwa. Bonna bali abanene abawangulwa. Wakimanyi nti era muze constituency ezo bebakomezaawo. Kyogamba tebalinawo balala be basobola kuleeta. Tebalina. Teba buildings. By the NRM ye party yoke etaina leadership yabukulembeze. Oba waliwo otuuka nga weetaaga linnya eggundiivu. Never. Anti luli baali kuba. Luli baali kuba. Mukubya Amelia nga minister. Kaitaina kyali ali nothing. Bagamba luli omuyaga gwabasanga tebeetegese. Anti kakati guno ate gugenda kubeera mulala. Because oli yanonyanga akalunga minister sente azinanga n'obugumu akyali mugumu. Kati mwavu talina sente n'okuyebaayebye. Tebalina sente. Ate ziriwa. Tebalina. Nga bagamba ziriyo zitotoogana. Nzaba Honorable Amelia mulabe ewaffe. Ebintu byakolanga si y'oli. Luli yagabanga mifaliso kati atambuza liquid soap mukola obusubbaawa. Bane mujja abakyala mu bankanyiza ngenda bayigiriza okukola obusubbaawa. Luli yagabanga mifaliso kati akola ki? Mifaliso agenda nalabako omukyalo yo ng'ayina yatwala fuso ya semiti ku kereziya emu. Fuso ng'eriko obusaba semiti 10,000. Kati atwalayo ki? Liquid soap, busubbaawa, mujje wano mbayigiriza okukola kando. Kakati generation y'omwana asomye amaze ye university
right now omugajja ankuyigiriza okola kando nawe amugamba alaba obuzayo emyaka 3 ofe kwegamba nawe subiri kuweddemu ate oli wooli naye tesigwe Katonda anti nkugamba nze ndi seeka emyaka gyaffe abalya mmere Kulani etugamba tuli wakati w'okuwangala emyaka 65 ku 75 egy'obukulu era Katonda gwabeera asaasire nawe ze 76 alina kwebaza Allah. Yes, bw'osukka mu egyo oba otandise ekiseera kyakufa ekyo kyakufa nyate kati waliwo abamu ng'atuuse ne mu 8 ng'akyali mu bukulembeze. Yebaze Allah yebaza Mungu Allah okitegeera because egyo emyaka 8 Mungu bino ebintu abeera abikuwadde. Ekisooka obeera ne sukaali, obeera ne pressure, obeera n'alusaazi, obeera n'akawago nga kakutuka, obeera ne prostate, okitegeera. Nagwe sijja kubuuza nti oba ddala ebyo abirina naye. Abalala baba tebabiina lwa service gye balina. Strategy NRM gyetaddewo mu kiseera kino naddala mu bitundu bya Buganda. Olabira ddala ng'amaanyi mangi. Nalabe bano ab'Egomba bakubye Kivulu Egomba. Yabadde laali. NRM Kivulu. NRM yafuna ebitundu 4 ku 10 mu Gomba omuli eddundiro lya president. Kaakati njagala okutegeeza nze okubeera Egomba nga nsula mu nnyumba mbeere Kampala nga nsula ku mwala. Okubeera Egomba ng'okola nga nsula mu nnyumba mbeere Kampala nga nsula ku mufulejje. Lwaki? Because ensi y'Egomba nkalu tebalina masomero. Egomba teri yadde essomero lyosobola okuweereramu omwana nga wa mitwalo aga. Ab'Egomba tebasoma. Anti nkugamba tebalina masomero, teri yadde eddwaliro erya Rifaro. Waliwo n'akalwaliro kali wali oyita ekiriryawo yambukaawo kalyawo kayirese ssente oba 2 oba 1 bali awo ene technical gyogamba ene technical gyogamba nti omwana wange bw'abeera amaze ebyekusoma biganye senior 4 senior 6 ngenda mutwala wali aveeyo ng'atambudde. Egomba tekiriiyo be balinanye president. Kaakati bakukubya akalulu olwa service zotakola ki zotaleeta bozzeeyo okubeetondera nti banaye mutusonyiwe tukomye omutulabiranga ddala otutegula vita omutujjo n'ebijanjaalo n'omukyera abantu n'obagabula kati engalabi temuli okitegeera. Kaakati mutuula wansi ne muyita ba elders mu kitundu eky'Egomba kiki ekyatuviirako olyo tukuba okitegedde nti kaakati mumanye tugenda okukola pulezidenti okumukomyawo mu kitundu kino eky'Egomba ajje ngaze kugulawo ddwaliro. Abantu baffe betugenda okuwa zikaadi zaffe ez'enaali bafune kye banaayogererako naye kati Gomba nkalu teri mazzi. Amazzi abantu ge banywamu ente mwezikola ki ogenda emaddu eyo wansi eyo kyegonze eyo. Balaza zino ze bakola bagenda bateekamu n'okwetonda nti mutusaasire bye tutakozeeko kati tuzze tubitereeze. Mu myaka 4 ng'oyagala okukyusa ekitundu tobatwalira gulavite mu tujju tobatwalira stabu wa Natoolo ebyo babyesobolera. Because stabu ne watereka ekivulu nga tekuliko wenaalemu yena nakiteekeko akabula soka abantu bajja ate ne basasula. Ne kino kyadde kyabwerere. Okitegedde kyabadde kyabwerere kati bwe kyavuddewo kyawedde. Okitegedde mwasigadde mugenda amasomero ge gamu nga entebe desk temuli. Okitegedde mwasigadde mujja Gombe nga toilet zaazibikira. Okitegedde bana opposition bibakugamba nti kyusa bino delivery service delivery koleki ebukale ku bantu ogende ng'olina ky'obagamba. Naye kati n'ekizibu NRM yafuna ekizibu ky'abamawumawu baagala nnyo okulya. Mawumawu Liberion. Bano bamawumawu bennyini baagala nnyo okulya. Buli kavulu ke bapulaninga ensonga ki pulezidenti omulaba tebamuteeka eri mu service delivery eva bamudivertingira mu bivvulu. Because kwe kuli ategeka n'aleeta ebidongo n'ateekateeka abayimbi kuliko tugenda Gomba kilo z'omuceere 10 tani z'ebijanjaalo n'obunyama ebyo gye babbira. Because eno mu service delivery waliyo bannannyiniyo. Bw'ogamba tugenda tugenda kuzimba ssomero ogenza mu Ministry of Education okitegedde Catherine Kusasira si gyali ali eno mu bana bapiero yo abayaaye si gye bali. Okitegedde tebagenda kufuna we babbira. Ono bamugamba tukube ebivulu mu kisaawa abantu tubawe emmere bajje mu bungi ffe tubogereremu ebigambo tutambule tugende. Nonsense.
bagenda bakuba atulaba enteekateeka ya NRM ekyagenda mu maaso bakyagenda maaso n'okugyayo empapula baagala kuvuganya ku kkaadi ya NRM beesimbewo ku bwa Parliament wamu ne LC5 tulinze tulabe gye binaggwera Speaker wa Parliament Anita Among Nabbanja Ssaabaminisita wa Uganda n'abalala bonna bamaliriza okugyayo empapula era balinze kuzizzaayo amagezi gembawa NRM omuntu yenna ayagala ewininge next term nga ne Museveni avuddewo bali kulutinga abaana abato bakitegedde abaana abato ekireese ekizibu generation eno bana abavubuka aba NUP n'abali ku opposition buli batunuulira bali basajja bakulu tebalabawo chance ebaviira bakitegeera buli omu watudde mu kataba akoze eki anywereddewo alwalamu ne bamutwala mu America ne bamujjanjaba ng'entebe agirekedde mutabani we okitegedde bw'akomawo oludde engulu bali kyasooka okubuuza entebe yange nkyali minisita nti eyo kyali minisita nga kakati mulina okuteekawo embeera ebuildinga second generation mu NRM naye bwe mugenza okuteekawo embeera nze ndaba bamumobiliza bonna muleeta bayayeyaye bayombi babeeraawo waliwo omanyina zoona atambula digira ku TikTok ayogera ebigambo ebinene ali awo ajja ti tebiyisika mu kamwa be bantu bemuleese imagine oba NUP yaleeta embeera never nze mu NUP sinalaba muntu okutambuliza ebyobufuzi ku babbulooga kaakati akutte abaganda bagamba enkula y'omutwe yekuwensanirira kakati ono bwe yalaba nga NUP ayina amaanyi mangi mu babbulooga ne ku media n'atandika okuleeta abanaakompitinga ne bali bakitegedde naye kye bandikoze ne bwe mufunayo akantu katono nnyo bwe kati waakiri oluguudo mugende mu lukwate mulumalireko ebiseera nga lwe muyimba bali balwanira kubavuma nga mumulaga kiri bakitegedde kakati bano beebuuza ani yakuggyako embuzi gundi yajjako embuzi yange ye coordinator acoordinatinga Buganda bakitegedde talinayo yadde press conference gyasobola kutuuza n'abaako handling gyakola mu bantu n'agamba nti Mr. President wano abavubuka bwe tuyimiridde abavubuka mujje tusitandinge wano bakitegera mbatwala side so naye nabo basaasira nti mwalimu bw'otunuulira abambi nonga ayita bakuba NRM yandibadde afaanana ati kituufu nga naye bumba bamusaasidde atuddeko mu kamotoka ak'ebbeeyi afunye ku busente kanonga kati ate nga bwe yafuna obusente yawuttaalira ddala n'akalimu ako obuntu kaggwamu atulaba omulungi tukyagenda mu maaso n'okutuusaako ensonga ez'enjawulo ebimu ku bigenda mu maaso olwaleero akalulu ka DP baakatutte embalala ebyabadde embalala sibirojja Nobert Mao yabadde akaagala era yakawangudde Richard Sebamala yabadde akaagala bamukubye ekigo Mabikke yagudde n'akamala waliwo Lulume Bayiga gundi waliwo omulala bamuyita Alitia naye yagudde yafunye obululu 5-2 effujje lyabadde mu kalulu kano olowooza lirekawo ekibiina kya DP andi kaakati babadde n'ekizibu opposition yabadde evuganya gavumenti ne DP yonna y'opposition opposition embalala yabadde evuganya gavumenti ate gavumenti yayingiriddemu anti wa gavumenti yo yalina amaanyi asobola okukwata akasimu n'akubira akasijjagirwa yonna n'ejja mu sekendi 10 aliwa ekitegeeza gavumenti yalabikidde wamu anti Mao gavumenti yes ye president wa DP anti nkugamba ekibiina ekiri ku opposition ebbanga lyonna Mao gavumenti ye minister wa justice Gwen Soso okulaba nga basirikale balina basinga ba prime minister n'okwewaana yeewaana minister wa justice asinga babaddewo wano nga atambula n'emmotoka yemu nga minister wa justice atambula n'emmotoka eki Mao ndowooza yasabye n'eyokutaano asinga Ssaabaminisita abakuumi okitegeera kali n'obuyinza bw'alina mu Mao businga n'obwa Ssaabaminisita Nabbanja akoma ku bino eno mu anti nkugamba n'obuyinza bw'alina businga n'obwa Ssaabaminisita Nabbanja bulabikirawa mu byabaddewo n'entambula ze okitegeera by the way minister wa justice asinza amaliifa kalidde obulamu kalidde obulamu akasajja yawa Museveni musajja muzibu naye ekigendererwa Museveni bwakumanya nti yagala kulya ye kimumanyiiko simukodo
akuteekera emmere awo oba mulimu kaamulali ng'olya bwesangulira naye nga bw'okola ki Mawo ogenda kuba minisita yali ayagala kulya ate yali ayagala ki yali afaanana atya ndowooza yali pulezidenti mulambo w'ekibiina ng'afuna ki nga babuwa ssente za gundi za iPod ng'afuna ki yali talina bayitha wanyiridde kanyiridde kasibye ensikya yonna kaakati Mao ng'omuga nti Museveni vaako Mao ayinza okukuba akabalangulo naye atayagala nga yenjiri gy'otutte era mu bigambo bye takuyegera Museveni agamba mujje twegatte tujjeko gavumenti ya NRM era ekyamutwala Mao alinga omukafiiri abba mu kereziya Mao alinga omukafiiri abba mu kereziya bw'atuuka anti agenda yamadde sapole okitegedde n'agenda mu kiweebwayo kaakati abeera akikwata ono nga waekizeeyo nti mbadde ffe tukiwaayo kaakati Mao alinga omuntu afaanaganako bw'atyo ku bulamu Mao bw'alimu takirootanga nako wallahi nkulayira Katonda ali waggulu Mao talootanga nako nga Museveni afuddeko mu biseera bino bakuva dda nti ekizibu ekiri mu bapoliticiani ba Uganda bajja ne interest zaabwe personal okitegedde reason why Kyagulanyi bwe yamala okugenda mu kalulu akawedde ng'afunye ababaka 6 bwe bamala omuarestingira ewaka teriyo mbaka wa parliament yagenda ku luguudo mulwanirira naye waliwo abamulambula anti okumulambula n'okumulwanirira byanjawulo okumulwanirira n'okumulambula byanjawulo okitegeera okunnambula nga nsigadde mukomera lekayo tojja okitegedde kaakati ku kyokumulambula kaakati tujja kujjawo bamutadde bwe bamutaagamba tugenze mu kooti bino na bino tugenze mu kooti y'abantu enkera n'agenda ku street nga afune people power okitegedde ku babaka 6 yafuna 10 abalala nga amasimu bagaggyeko beekwese wendajja nja bakubuulira buli atamugoberera oba batubulire kati buli atamugoberera nze nja mukubuulira tubulireyo nga abalala bajjako amasimu gaabwe nga tosobola kubalabako mukama waabwe presidential candidate bwe babbye akalulu ali Kampala ku Nkuruma Road atambula agende nga akuŋŋaanya abantu balaga obutali bumativu nga be bamulonze nabo bakaba parliament bagenda okukola gavumenti bali wansi beekukumye okitegeera kakati bo bali bagamba nti ffe tufunyemu akaffe ketukoze eki ketujjeeyo omusajja abala milioni 2 byamuwa mmotoka gwa mugajja tugende ku street Karakase bwe batazimuwa gavumenti bwegwa ebibiri biri abasuubidwa bwegwa bagenda kukola atya so kakati personal interest z'abannabyabufuzi wano ze zigenda okuviirako bannansi ndowooza okira nti kati bannansi bali nnyo ku front mu byobufuzi okusinga bannabyabufuzi ontegeddeawo sokoddemu bannansi bali nnyo ku front bebakulembedde okusinga bannabyabufuzi kati badde okimanyi kati munnabyabufuzi atya bannansi ate Kyagulanyi yakisizeewo kati ndaba nga bannabyabufuzi bavuddeyo kunoonya kalulu anti nkugamba bannansi bwegenda ku media olabe bannansi bali nnyo ku front line okusinga bannabyabufuzi okitegeera ndoli bannabyabufuzi be bali ba front liner bebasookayo abantu ne bajja luvannyuma kati abantu be bali ku front era bagamba nti gwe Kagogo tugenda kusabula kati ennaku 2 ng'okoze eki ng'owedde ekyo singa kye baakola lubereberye nti kaakati nga bano aba DP ogenze kuvuganya Nobert Mao azine state powers zonna okitegedde azikubyawo kaakati bajene state powers zonna nga neggulo limu ennaku 2 yabadde wa Jenosale n'amuwa akawumbi kaakati gwe lulume bayiga nojja eri omutwe dokita tolina yadde ebibiri ozina kasalako kababaka wa parliament okitegedde ozina kasalako kababaka wa parliament okitegeera ate banno ne bazira ne bagafa akalulu kakoze eki banti basemamala bakavuddemu ne bandimugobyemu olwokuba gwe wabadde oyagala kusuula oli naawe luluma wadde ogenda n'oli ne mumulekera ekintu kye okitegedde mwadde mukimulekera bulekezi naye kakati ne lulumi yatutte engalabiye n'agiteekawo mu kintu kyataategese byonna okitegeera ate kankubuulire Mao bw'ava kuba pulezidenti jeno siranda agenda bafuga agenda bafuga ne saamulabyeyo myaka 10 agenda bafuga emyaka 10 siranda
ng'ateekisanga Sebamala wuuna amaze okulaga interest Talina. atabulako ebisaanyizo byamuganye kuba tannaweza myaka 10 Talina ne beyandize. tannaweza myaka 5 ng'ali ku executive. Mawo yakoledde ensobi. Kagogwe bamanyanga nti ono omuntu omusinga. Tokuba. N'okuluma. Kati Mawo yakoledde ensobi. Yabadde amuleka. Ani? Sebamala. Ate adagenda kukola ki? Yandi muwangudde. You are never. Amuwangula yakulya DP. Dictatorship mu bibiina by'ebyobufuzi byonna mu Uganda mweri. Because newo balondedde obukulembeze bwa DP ng'ono bamaze omwambula ebitiibwa byonna. Ebiriwa. Mawo. Anti by'ekijega byemukola Mr. Museveni. Presidential candidate. Atambula mmotoka za bwa president. Atambula akyalina ennyonyi ya president. Avuganya ne Kyagulanyi atambulira mu yiye. Kati emitwe ejjamu bagikola gitya. Anti wali ekisanje kibadde. Anti presidential candidate. Campaign ebeebuzaayo emyezi 2 mwezi. President awaayo office wa president. Okitegedde. Tasigala na state powers zino zonna. SFC ng'ekyamuliko. Okitegeera buli kimu kyonna nga kyamuliko. Central Bank ng'emuliko. Noga nti ngenda kuvuganya oyo. Nga bagenda okuvuganya. Bo bava maka gaabwe ogenda mu campaign gova maka ga president. So kati ebintu bingi mu Uganda nsobi ki ezikoleddwa banna DP ze bayinza okwejjusa mudda. Kubuguumirira temuddangamu okukola ensobi. Temuddangamu okukola ensobi. Obuyinza tebamala gabugaba bwe bati bana Kagogwe. Baani abagaba obuyinza? Bano bampuuga. Bamala kuwa akasajja obuyinza ate ne bakaddukako. Ekintu ne bakiddukamu. Okita so singa mwalemerayo. Nga tiimu yonna bwe yali. Nga Mbidde bwe yakola. Mbidde tumwogera naawe. Mbidde basoma ddiini kyakasajjako nako bannaye. Mbidde alemeddeko. Ate Mbidde alina ekisiraani. Ekintu akyakikwatiridde. Mbidde ebyobufuzi byasobola ogendamu n'ayitamu. Nga ali appointed. Nga bamuappointinze. Nti genda obeere wali. Nga bagenda mu East Africa. Naye nti Mbidde agende yeesimbewo. Ate nedda nanyigira nga abantu ngamba omusajja ono lwaki tebamuwadde. Naye Ssebo Katonda aba alaba. Omanyi eddoboozi ly'abantu eddoboozi lyani? Lya Katonda. Katonda aba alaba. Omusajja nga mulungi anyumira engoye alina amaaso ge malungi maaso mbira naye nga bagenda mu kalulu afuna buna. Okitegeera. Katonda aba alaba. Ate balonda bulungi n'amaaso mbira. Ssebo obulungi bukola nnyo bumateringa kinene nnyo mu kalulu. Nkutidde. Mbadde sikimanyi. Enfaanana yo mu kalulu. Ekitegeeza n'empuuga mulungi obwenganidde awo. Ani yamulonze? Mu ndabika. Ani yamulonze? Ebisanja 3 kati nga bamulonda. Mpuuga kye mwagalako. Ennaku zino agenda yezza obujja. Aliko omukyala agenda bufumbo. Akola ki? Omukyala ng'agenda bufumbo. Abuze emyezi 2. Buli wiki agenda mu salooni. Kati mpuuga kye mwagalako buli kiseera agenda akola ki? Akyuka. Ennaku zino atandise n'okweyerusa. Akola n'akaviiri. Yena n'okalaba nga akatemye bwe toga mashallah. Akaviiri asanirira kasanirira. Nekadda ne Bulaka n'amusanirira. Bulaka amugjawa. Ate kankubuulire. Bulaba ng'omusajja ng'avudde mu bubumbwa bwe. N'atandika okubaako obubumbwa bwe yeegomba. Nti nze kale nandibadde bwe nti omanya ayonoonese. Naye bannabyabufuzi bw'ogamba nti omusajja teyeesiiga bizigo bikyusa kkala ye. Akola atya? Omusajja yeesiiga bizigo bino. Oluusi n'abasajja bulungi ffe tetwesiiga. Nze seesiiga bizigo. Okitegeera. Kati omusajja nabwe omulaba nga atudde mu salooni. Abakozi ne bajja busatu ne batandika okuddaabiriza akaviiri. Bakatema bakateeka ne bakateeka eri. Nanga kino ekizigo kikola kitya kyeyerusa dduka nga misinde. Okitegeera. Kati oyo ate ne Kulaani tebikkiriza kebeere Bayibuli. Okitegeera. Kati kyogamba nti olinga agamba nti obulungi bwa Honorable Mbidde bwamusalira bwereere. Era Honorable Mbidde abakubanga yali mwana muwala. N'obulungi bw'obwo nga kati akyali ku lujja. Eyo family singa kati bagyogerako nti erina ekitambo. Kyogamba yalemera ku lujja. Bw'aba muwala yalemera ku lujja. Ebifo by'obukulembeze nga bibadde ebiriwa bibamukubira essimu. Akubise posta. Akubise posta. Wakimendi yasooka agenda Kalungu. Neyesimbayo emyaka 10 nga bigaana. N'amala n'agenda e Masaka ne bakuba ku mutwe embwa. Kati Mbidde kasita kibanga kintu kyakubisa posta. Ne baba bagenda kulonda Luzzi. Gwe mugambe kubisa posta. Eddogoli ekisiraani kye baamuloga kiri mu posta. Kati yamyuka Nobert Mao. Kuba DP. Yakubisiza posta. Kati ali appointed.
ali appointed nenkya basobola omugoba ebya posta abiviireko ddala because buno obusajja buzze busiriwazanga abantu ebbanga lyonna naye nga bunoonya kyakulya kati katonda kasita olabanga ye kasita katonda akulaba ng'abantu osiriwaza basiriwaze okitegedde ng'akuggyako feva feva bagimuggyako era kabe tulaba nga ono Kyagulanyi kwali Katonda kasana alaba nga naye byakola tebigguka iye gwe Katonda omuzannyesa nga naye agimuggyako ajja kuleeta omuntu agimuwe gwali omumanyi ate bagamba nti mutume wa Katonda gwali omumanyi nali mumanyi anti mutume wa Katonda bikoze abantu bamukiririzaamu eddoboozi ly'abantu ddoboozi lya Katonda kaakati feva kasita alaba nga ali bw'ati ajja gikasuka so kaakati DP okudda engulu balina kola ki neddamu wakiri nefunafunamu kutwanyi nakikugamba ne luli okitegeera bano abantu basatu bamale kufa ani nani Mawu Siranda ne bano bambidde ate embidde si nnyo waye embidde manye ekizibu kye Kawogo nyayina akamala atayina eri mirimo gya kibiina oyina edduuka lye lyomanyi oyina bizinensi egyomanyi bakeera mu byabufuzi tebalina be banoonyina sisitemu y'ebyobufuzi yonna abaana baffe abato bajja mu byobufuzi nga basuubira nti ebyobufuzi kitegeeza kulya kitegeeza kunoonya ssente so kakati bano balina kusooka kufa ate bamaze ddala n'okukiteekateeka Mawulu atabwa ati bwe pa Siranda yaddako akwate naye abakalakateyo ku mineegi yo nga DP ebeekyaliwo ate ebeekyaliwo ng'eri luddawo eragawa nakati yaggwawo yalagawa yafa kino kyebabaddemu kiki kiriwa eno tabamiruka babadde mu kipate babadde mu kipooli ekijja ssente wa Museveni because without kipooli Mawu tabeera minisita neera businga balonze omulala Mawu obusente bwafuna tugeze balonze Dr. Lulume Mawu obusente bwafuna era DP yandisigadde anti Lulume bwe bali bakola endagaano y'okugabana Lulume teyaliiyo kati yensonga kye balina mu mulonda okitegeera bye mwakkiriziganyako nga muli Entebbe ne Mwami Museveni bye mwakkiriziganyizaako nga muli eggulu ne General Sale ono teyabaddewo okitegedde kakati byabadde byammwe byabasajja bakulu kakati gwe ennimiro gy'otaasimba tewalima tewasiga kakati abasajja batandise okukungula ojjayo olubuto obaga ngenda bawaabira nyina obbafiirako tulina okugabana okitegedde kati bye byabano baani basebamala okitegedde mwakola ensobi omusajja ne mumuwa distance abandi bamulwanidde ekintu kyammwe ne bazira ne bagenda ne bakola obufumbo mu bibiina gye batanyweredde okitegedde kaakali n'akola byakola ki babiva Mawu yatwala ekibiina kya DP nga talaba yadde muntu ng'atunula sayidi bonna basiriwadde bano bamutawanyanga bano abayaaye bampuuga nga badduse eri mu NUP banoonya amasannyalaze because constituency gye bali babakuba okitegedde without Nuupu Mpuuga yetasobola kudda mu parliament bano bonna bangi banambozi bali tebasobola kudda kati ne balekawo ekyabwe ne balekawo amaka gaabwe ne bagenda ne basula ewa neighbor kaakali neighbor abagamba obudde bukedde mukole eki mufulume batandise okukuba engalabi z'emitwe ekyavuddemu bazimbye kayumba kaabwe konna kali awo katonya kakati abatulaba ensonga za DP mpanvu wanvu kubanga era waliwo n'emisango gikyali mu kkooti era nga bawabira DP giruddeyoko ne mutabamiruka gwe basooka okutuuza eggulu emisango egyo gyaliyo mu kkooti nga bamu bawakanya obukulembeze bwa Nobert Mao ne Siranda bagamba nti beeronda bokka wabula ku mulundi guno bagenze ne batuuza delegates conference embalala era ne tabamiruka oyo ne balonda obukulembeze Nobert Mao n'awangula n'obuluwenda n'obugwamu tulinze tulabe ki ekiddako mu DP bwe tweyongerayo n'ensonga ezigenda maaso mu ggwanga seeka mu nnaku ezo ntono eziyise president wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yakyaddeko mu bitundu byeye Teso n'abakubaka bwe yawaddeyo obw'okwogera n'obw'ebikolwa naye waliwo omukulu w'omu yavuddeyo n'amwanuka agana bwatyo obute Michael Mukula yabuyise na bute obute kakati Michael Mukula omanyi ekizibu ekiri mu basajja bakulu bano abakuze babadde mu buyinza ne basiriwala babadde mu buyinza ne basiriwala ne beerabira n'ennono
eza region. Ffe mu Buganda bw'oba ogenda okusiima omukazi totwala mbuzi. Otwala ki? Okitegedde? Bw'oba ogenda okusiima omukazi totwala ki? Mbuzi. Totwala mbuzi. Otwala akasiimo konna kembeera mukaanyizaako. Then bwe mutuuka mu nnyumba ng'abewaka bakwaniriza gy'ogenze. Abaganda balina enkola egamba nti baleeta ekibbo oba kibeeramu sibimanyi nnyo n'empulyaga mubeeramu emmwanyi oba guyita mukago. Buli omu n'akola ki? Kaakati bw'olaba nga baleese emmwanyi gwe Mike Mukula n'ojjayo omutwe n'ogamba batwa batya obumwanyi just obumwanyi obeera mujega because ennono tozitegeera. Kaakati bano ba Mike Mukula beerabidde n'ennono z'ewaabwe gye bava because bo balina kye badefendinga. Okitegedde nti onaakugamba abantu b'otwalidde balunzi balina be bavunaana bano nti abayekera bajja mu kitundu kyabwe ne babba ente zaabwe zonna ne bazikola ki? N'abasuubiza ngenda basasula. Okitegedde babanjiriza emyaka ameka? 3 teri abasasula. Kati n'abagamba nti nze mujje tukole endagaano. Okitegedde bw'ogenda ew'omulaalo ng'ogenda oyinza kuwasa wa musajja mulaalo kkiriza gaana omulaalo olina omutwalira ente yadde otuttiimu yadde mmeka? Yadde 2 ye kalikya yaabwe. Okitegedde? So Kyagulanyi nti yatutte ente nti agenze bakulaakulanya. Kino kyabadde kiggula luggi yabadde agenze kusiima mu buwangwa bw'abateesa abalunzi. Yabadde mu ngeri yakutta mukago. Akutta mukago. Kati Mike Mukulu yasomera ki? Because mubafuze ebbanga eddene oyo yabadde kyamaani weeyo. Okitegedde? Mubafuze ebbanga ddene mmwe munyirira. Mukulu oyina zifaamu. Okitegedde? Lwaki toba wakuzizo? Gwagabe nnyo ow'ekisa mwoyo gwa ggwanga. Anti nkugamba mwoyo gwa ggwanga Kapiteeni Mike Mukula tumanyi oyina zifaamu zo. Genda okwate faamu yo ogobeko ente 1000 ozibatwalira abataka mu Teesa obwavu bubaluma because nze ntambula y'abantu buno obutaabu bajjeko. Buno bubajjeko kale. Kakati njogera ya kijega because yagambye omwana w'omuwala yabawadde obute. Wulira njogera ya kijega. Njogera ya kijega because omwana w'omuwala tomugulidde engoye. Okitegedde? Naye baba amuwadde akakete n'akeesiba. Lwaki obakuwa batya akakete akafaananako bwe kati? Tokambaliranga wange abaddewo ng'ayita bwereere. Okitegedde? Kakati gwe Mike Mukula ssebo mwe muli mu gavumenti emyaka 4 bali abateesa obwavu bubaluma. Do you know the bwavu obuli Teeso? Abalunzi abayina ente. Buvaawo obwavu. Obwavu bungi tebalina mazzi. People balakinga amazzi. Abantu abali eyo mu bulunzi bandibadde nga amazzi gavumenti gebawa agapampinga okuva mu ttaka nga gakunyigana bunyezi switch bwe bati mapensa ente ne zinywa n'ebirala tebalina. Kati ono kyekikubanizo Kyagulanyi kyekikubanizo ono atutteyo abagamba ndi wenkwatira obuyinza. Okitegedde? Eno embeera egenda kukoma. Kati ono yadumye budumi. So kakati ekizibu ekiri mu basajja bano n'obusungu kati balina bungi. Buva ku ki? Bakuze ate tebamanyi kiddako. Okitegedde? Bakuze nnyo ate tebamanyi kikola ki? Kiddako because Kapiteeni Mike Mukula abadde eyo ebbanga ddene. Olukiiko Kyagulanyi lwe yatuuliza Mike Mukula yali atuddeko n'abasajja abo. Nalabye ne Amuriati naye agamba. Okitegedde? Genda mpola. Kyagulanyi genda mpola. Amugoba ku baana bannyina. Ku baana bannyina. Because bano abantu basiba bagamba Buganda nti tusosola. Naye ffe tubakuzizza. Okitegedde? Abo Mike Mukula basuula wano myaka aga. Simanyi nti yali asuzeko yadde Teeso wiiki. Simanyi nti yali asuzeko yadde Teeso wiiki. Basuula wano. Mike Mukula. Okitegedde? Omusolo oguva wano mu Central gwe gugulya Mike Mukula amafuta. Teeso avaayo omusolo gwenkana ki? Naye ageeteramu. Anti nkugamba talina kifo ki? Emyaka 4 amafuta anyoga kaadi. Tamanyi ne basasukwata. Anti nkugamba Mike Mukula tamanyi ne bakwata ssente kugula amafuta ga mmotoka. Mbadde manyi abali mu gavumenti bokka. Neva anti yonna ali mu gavumenti. Ekizibu kye mulina abali mu gavumenti. Mumanyi Museveni balonze kuba minisita. Bano abantu bakula mu NRM bali mu gavumenti okusinga ne bali. Yes. Mpozi nga banywa kuga ssente za kibiina. Okitegeera. Anti ezaani ekibiina kirina amaduuka mwe kijja ssente. Kifunamu iPod. Muki? NRM ina amaduuka mwe kuninganya ssente. Mike Mukula afuneko.
Okitegedde. Kaakati omuntu bw'akolanga ekintu n'akuteeba ggoolo okkirizanga nti atambulidde mu bunafu bwo. Kati wano Kyagulanyi atambulidde mu bulagajjavu. Bano bamayike mu nkola be bakoze mu Northern Uganda eyo. Ne siyaasa ebbanga yenna gwe bazze nga bakola ki? Nga bakuba. Abantu ne baavuwala, amalwaliro teri, amasomero teri, buli kimu kyonna kiri nothing. Okitegedde. Kati ono agenze atudde n'abasajja bakulu. Abagamba mumbuulire kiki tuffe tugenda kuwagira. Naye totukola ng'oli bwe yakola ki? Bwe yatukola. Yatusuubiza okutusasulira ente zaffe ezagenda mu lutalo nakati azikola ki? Kati wano okuba wente ono kwabadde kutta mukago so si nkulaakulana Mike Mukulu ebintu bitegeere. Buno obute buno yabadde agezaako kutta mukago. Oli musajja mukulu. Si kubawa nti bazze mu biraalo. Oli musajja mukulu. Ebintu bitegeere mu mbeera y'ekikaputeni. Abasinga badde balowooza nti yabawadde kuzzaawo biraalo. Kwekulaakulanya. Never. Zino nnono z'abateeso. Kale tumanyi nti Kyagulanyi yakoppye enkola ya PDM. Omusiraamu bw'asiramuka. Abatannaba kutandika ku ssaala yadde okusiiba atoola shahada. Okitegedde? Ye nabadde awo ne ngamba ayatula. Ono yabadde agenze Mbateeso. Baatule bakole endagaano nabo era yawedde. Okitegedde? Ebisigadde bamulinda akwata obuyinza abaddeze ebiki? Abaddeze ebyabwe. Yabadde agenze kubasaba buyinza. Ate Michael Mukula akimanyi bulungi Kyagulanyi kye yabadde ategeeza. Gwe wakitegedde? Yes. Naye akimanyi. Kitegeeze ne bannayuganda bakitegeeze. Michael Mukula Kyagulanyi kye yabadde ategeeza akimanyi bulungi. Nakyo kitegeeza mu tteeso. Lwakuba busajja bukulu kwebuza mbeera ya kutegeera bintu. Kitegeeza ki? Nzija. Busajja bukulu kwebuza ntegeera balina kutegeera bintu. Embeera Kyagulanyi gyagendedde mu tteeso. Yabadde organized. Two, ekyasinze okubaluma yasisinkanya abantu ba elders be badde batasuubira. Nti ono anaabakola ki? Anaabasinkana. Era abateeso beebaza nnyo ne Kyagulanyi. Okuyinza okuba nga okuvaayo okwabwe nga Museveni agenda basasula. Ekyo nkikubulidde ku kamera wano. Kyagulanyi okuvaayo bw'ati? Yes. Bagenda okufuna. Bano bonna bwalabe beekazaakaza Abamuliyati Amuliyati ate naye oli musajja mukulu n'ebyo ebintu oba otegeera otya? Amuliyati musajja mukulu naye bw'ategeera atya? Kakati Kyagulanyi agenda ate nakyaleeta esonoga gwe tuviire ku bateeso baffe. Baana ba nnyoko. Bano ba nnyoko. Bantu baabwe balonze. Babajjawa. Babajjawa. Kakati y'embeera esibye abantu mu bwavu. Omanyi bali bakkiririzaamu nti buli muntu ali eri wa Luganda. Nedda. Bano be babasiriwaza. Baani? Bano Bamuliyati. Okitegedde? Bajja eno e Kampala ffe ne tubaddaabiriza. Ne tubawa ssente. Ne bavuga emmotoka ez'akabi. Bwe batuuka eri babagamba nti mwe temufaayo ffe eri e Kampala gye tuli. Egyo emyaka ne gigenda 5. Bana temufaayo e Kampala gye tuli ne giwera 10. Kati bagenze okulaba basajja. Bongera kukaddiwa. Teri kikola ki? Teri kitambula. So, kakati govaayo noga gwe Kyagulanyi. Todde Teeso waffe. Wakali abeewo wammwe. Seeka kino Kyagulanyi kye yakoze kiyinza okusirisa emboozi n'ebigambo ebaddewo nti NUP eri mu Buganda ebitundu ebirala teriyo. Era nga bw'obuyisa ebigambo. Ezo slogani z'abaana abaagala okunafuya. Slogani z'abaana abaagala okunafuya. Tuyinza okulaba NUP ng'ewangudde ebitundu byeyo. Ku luno egenda kwongerako. Eggwanga ne lifuna omubaka mu bitundu ebyo. Ku luno egenda kwongererako ddala. By the way kankikubulye ku kamera kuno. Kyagulanyi agenda kuweza abaka 10. Nkiddemu agenda kuweza abaka 10. Nga bavuddemu NUP? Yes. Mu 226? Agenda baweza. Atya. Kubanga mu Buganda temuwera mu bifo biwera 10. Ojja kuŋŋamba. Agenda baweza. Kweli? By the way, ali organized. Gw'okirabidde wanti anabaweza. Nkugamba. Kano ke yagenze Teeso kye kimuleetera ekyo. Bali abasajja kye mbamanyiiko abateeso. Tebamala gajja. Bakola batya? Bajjira ddala ku nsonga nga bamaze okukakasa nti gwe bakukiririzaamu. Era kye kyatiisizza Bamuliyati nga balaba omwana atandise okuyingirira obwakabaka bwabwe. Bwe babadde babbirako Museveni. Okitegedde? Nti obwakabaka bwabwe omwana atandise obukola ki? Obutaganjula. Era Kyagulanyi okuva lwe yavaayo bano baddayo. Tewabayita nnaku ezi nga tebannaddayo. Bonna bakeera genda Teeso.
ne batandika okugenda nga basinkana abantu sekinnoomu mutukoze eki kino gundi yakunze gundi yabakunze bannanga oyo ne bamulumba okitegedde because buli wa kabaka bw'abano bamuli ati okitegedde mwe babbidde ebyobufuzi byabwe byonna ebbanga lyonna kale abatulaba twagala okutambuza ensonga zino ezo katugira tuzisirisizaamu katono tutunuulira ebimu ku bigenda maaso mu ggwanga olwaleero nga ebibiina byonna biri mu kuteekateeka abantu abagenda okwesimbawo ku bifo ebyenjawulo naddala ebyobubaka ba paalamenti abasinga babitunuulidde nnyo wadde nga neno wansi bakansala ba LC5 bonna bali mu kweteekateeka naye bwe ntunuulira ekibiina kya NUP kiriko abantu ab'enjawulo bekisonzeeko okuteeka mu bifo ebitali bimu otunuulira mpuliramu tebannaba kuvaayo kulangirira mu butongole naye mu byogerwa ono amyuka omwogezi w'ekibiina kya NUP agenda wabadde bali mwezi wayiswa mu ffumbiro tuwulira David Lewis Rubongoya agenda mu Kampala wabadde Muhammad Nsereko Kampala Central ntunuulira n'ebifo ebirala bingi kino NUP egenda kikwasaganya etya okujja abantu gye baali badde bongera okugaziya obuwagizi ate ne bajja eni wali olwedda amaanyi ge bamaledde okufuna kye balina okwegendereza be bantu okutandika okubalabanga nabo abajja okweyagaliza obweyagaliza NUP kye balina okwegendereza ye community okutandika okubalabanga nabo abajja okukola ki okweyagaliza gundi kwatirawo ekyo banakikola kigenda kutta emyoyo gy'abawagizi baabwe kitya nti bwe mba nga ddala muli ba revolutiona wabawo ebitundu bye mukkiriza ate obadde okimanyi nti ebitundu mu nsi yonna tebinunula ggwanga wabeerawo swing areas ezikola ki zetusinziirako ziga nti ezo kati tuzikutte eggwanga tulina oddenunula kakati bano kwekaza bano wabe gavumenti kwekaza tiena NUP eri mu Buganda yokka bamanyi kyekitegeeza oba keeka bataddemu kasunda basi nebagamba nti kategeri amanyi gali mu Buganda tuleeteyo n'abalala bajje revolutionary area Bobote mubasinzidde Bamini mubasinzidde gwe Museveni wamwe twatwalayo yadde essasi ewaabwe yali eno nga ttaabwa mu Buganda nga mwankole banywa mata naye mpulira waliyo ab'emulugunya okitegedde so kaakati President Museveni ne banne bamanyi bulungi kyekitegeeza okuba nga Kyagulanyi anywezezza Buganda because mulimu region ezitamatalinga tezikuyamba sub-region ya Lango tekuyamba okitegedde ne bwembeera mujja ku national cage tekuyamba ne batajja eggwanga litambula waliwo areas nga bwe zitajja ku mmeeza togenda kufuga kati kino kyakola kyongera kunyweza Buganda okitegedde kaakati ono kyalina okukola kwe kumanya nti eno area yange nje nywezezza nyweza abaliwo okitegedde ababaka bo boolina mu Buganda bw'oba okola ki bw'oba okwata onyweze by the way n'okuvuganya tekwandibaddewo amaanyi gonna ne effort singa mukitadde mu area endala tituleete Busoga okitegedde because Buganda Busoga nankole be bamatalinga ku mmeeza otegedde nti bali tujja babuulira nga tumaze okusalawo abali emulango sub-region abali tujja bakubira essimu tife tusazewo bwe tuteri ajja kuwakana kyalabikira mu kalulu ka 221 Kyagulanyi Busoga ebifo ebisinga ebibale biraga yawangulayo anti kiki ekyamulemesa okufunayo ababaka anti nkulaga Busoga abantu baayo banonda nnyani ampaddeko obulya baavu nnyo kati abaka ba parliament ab'e Busoga bagulirira nnyo nze nakunyumizaako ku mbaka wa parliament e Busoga yakola campaign nga yakugaba soda ku motoka yagenda wali ku factory nga buli lwa Sunday ateekako emotoka nejjula bw'etira yawangula lwa soda okitegedde kakati bali obwavu bwe balina bukyabalemesezza okusalawo ku bintu ebimeka nti nga bwe nnonze president leka bwe nnonda mpaka wansi okitegedde president bajja mwagala Kyagulanyi bamwagale kale ate ono mbaka wa parliament ow'enaalemu ajja muweeyo 1000 wayise ono badde tebasobola mwagala badde basobola omwagala kirwaki bamuleese singa NUP ng'emutaddeko amaanyi badde basobola okumwagala n'ekirala nabo bagende basiibeko ewaabwe omanyi kikyamu okuba nti revolution
ate ng'oyagala kutunula nenga gwe tosobola kununula wammwe. Ontegedde? Naffe tuuka ekiseera n'oga kaakati ffe buze okununula twenunula dda. Ewammwe tewannaba kununulwa. Luli yavuganyaako mu kalulu. Obadde omuzaayo n'omu-empoweringa. Gw'osuubira Kyagulanyi asobola ogenda e Busoga emirundi 2 ng'agenze kubira Wayiso Musumbiro campaign n'atawangula. Okitegedde? Tayinza butawangula. Naye kaakati baagala kutandika kulowoozesa community nti naawe otaddewo ekintu kya buli muntu kola ki? Kwatirawo. Ate abakulembeze abanyuvu obajjawo. Secondly, mukiraba mu mutendera ogwokubiri. Ayinza n'okuba nga naye ayagala kusiga ensigo eyiye. Eriwa. Asiga abantu abalina ideology ye. Ontegedde? Yes. Nti bano babadde alina abazze ne basiramuka obukulu. Tuvudde mu DP, nze tuvudde mu FDC, ffe tuvuddewa bamutawaanyizza nnyo. Kayinza okuba nga ke kaseera k'okubakola ki? Okubeegobako. Ate by the way awo muwagira Kyagulanyi. Nti bano bendabidde obukulu. Kambate ndeete benkutte. Yes, obuilding ababonga bona aboggola. Bajja gamba nti omusukulu akoze eki? Aboggodde. Ekyo nakyo oyinza kirabiramu ange eyo. Olwo ate tetugenze eno mu dictatorship bulijjo yogerako nti President Museveni bonna akuba ntoli. Nono agenda kuba akuba ntoli. Without ideology. Tosobola kukomandinga. Bakitegedde kamanda yenna alina okuba nga abantu alina byabajjuzza bye bakkiririzaamu. Ontegedde? Nti kakati bano bwe bajja n'obagamba nti akakati gwe vaawo ndeeta ono kiyinza okuba nga akirabiramu ange eyo nti bano abasajja bakulu abavudde mu bibiina ebyabwe ne bajjawo ne mu NUP batutawaanyiza nnyo batulabisizza kyekiseera tukole ki? Tuteekewo abaffe betuwulira nga betukola ki? Nga abanakkiriza ekyo kyetukola ki? Bwe kitabeera ekyo kye bakola kikyamu. Okitegeera? Bwe kitabeera ekyo kye bakola kiki? Nti mwe nga mwagala kununula ggwanga lyonna wano Buganda mwagimala. Bano abakabulembeze abaliyo mubayite mu ba-empowering. Mpozi gwe mulaba ng'ayeebye nnyo. Okitegedde? Ng'ayeebye nnyo gurawundi emukubye, ng'ayeebye nnyo Wankwe, enkwe zimususse, tategeerekeka. Abo bo mu revolution bakole ki? Mubajje mbadde ebbali, musigewo. Bwe mulaba ng'omuntu anywedde, kati mutawanya waki? Kubanga kati olaba, Chairman Nyanzi yavuganya mu Kampala. Kuba meya. Akalweko ne bakabba, ekituufu bakabba. Bakabba. Yali mu Kampala Central Sereko ne bagenda mu kooti n'amuwangula. Linsereko ligezigezi liyaye. Kaakati we yavuganya n'abeera namba 2 nga bamubbye bubbi. Omugyeyo. Omukase Kawempe. N'oteekawo Lubongoya. Omukase Kawempe. Nga embeera z'akalulu ke Kawempe dynamics zonna tozitunuulidde. Okitegedde? Gw'otutte abantu bagenda mulabanga muganda wo mukulu wo omututte mu constituency gye bayinza okulaba nga mwatasula omututte mu constituency ensiraamu nnyo ne bingi abantu bayinza okutunuulira ne balaba ne omusajja ono avuga ki so kati ono badde omuzza wali abadde ayitawo n'opposite because Nsireko yavuddewo. Okitegedde? Oli eyamuzoganya luli. Lubongoya. Oli eyamuzoganya luli. Lubongoya tamusinga ku Secondly, kano kateekeyo. This time Kyagulanyi yeetaaga Lubongoya. Mu parliament. Kwe kumuleeta wano mu central. Era Lubongoya wonna we basobola okumuteeka. Ne wabeera wange muwa. Lwaki amwetaaga? Dictatorship ebintu bingi by'olina okuteega. Waliwo okulemererwa okusuula gavumenti ne mwekuba mwenna NUP versus NRM ne mwekuba okitegedde amagye ne gadde ebbali ne gatunuulira eŋŋoomi okitegedde omanye ekiddakaawo ffe kujja banaddiini bacultural leaders baani kuleeta bali ne bano kuki kati ngwera ku mmeeza yakuteekateeka buyinza ng'osindika mpuuga akuliddemu olukwenga emmere tennajja n'atandika girya oba ontegedde bulungi kati olina okuteekateekawo abantu bo kyekikwagaza Lubongoya ti ono omwana pepawaaka musajja mugezi nnyo ku pepawaaka wali anti nkulaga nti kya NUP ne bwebeera ekiikiriddwa omuntu omu Lubongoya
yekanga yagenzeyo bwati NUP ebira representable Mpuuga mugezi nnyo okitegera anti wuliriza ate bw'anakiikirira ono abadde omugezi Mpuuga bw'anakiikirira DF ono abadde omugezi wamuteresa oba leaders of opposition just mu parliament n'atandika okulya emmere nga tennajja okitegedde mu kifo ky'okuloza ku munyo yalyanga bifi kaakati oyo bonga nti kaakati twagala kukola regional government okitegedde NUP ne NUP kwa Museveni agenda transition eyo erina okubeeramu abantu side eno ebadde evuganya ebbanga lyonna ng'erina abantu beyeesiga ne bwekuba kuteesa era ababaka we bali bangi anti si bonna omusajja ono waali gundi Abedi Bwanika musajja muteesa mulungi nnyo ate agenda kujja ku meeza yaawa anti nkugambye okuteesa kuli wakati w'abantu babiri NRM n'abagivuganya NUP ne bano bagivuganya abantu bajja kujja okitegere mu transition mulimu abantu abatamatalinga okitegera transition mugenda kuteesa oleeta Abedi Bwanika because bano bayolesezza omululu nga transition tennaba obagambye mukuumaawo okitegedde mukuume emmere eyo bwejja mu mpite ogenza okomawo nga bugiridde yonna kakati oddamu omuteresa enkya kakati bino ebyokuleeta ono omwana esayidi esatu zetugenze tumenyaamenya bwe kiba nga kyekyo nga Kyagulanyi abala nti dictator obeera ne option nyingi akalulu kagaana okitegedde muyinza okugenda ku street ne mugiraagira ne mwekalakaasa ne atakobasse era ne bigaana ekivaamu nga mwenna amaanyi gonna gabayita kugenda kuki ku mmeeza olina okubeera ne ba representative abagezi abatagenda kulyamu lukwe nga bw'obeera emagere ne weebaka weesiga nti wensindika Ssennyonyi n'ensindika Lubongoya mbakukalamu ne wayiswa mufumbiro mbakukalamu because abandi bakkiriza nti nze kamanda okitegeera waliwo n'omubaka omulala naye kakati bano okimanyi nti nze okusindika Mpuuga yes okusindika Mpuuga agenda nteeseze ng'ekintu kirimu okufuna ssente nsindika zaake Mpuuga temuteresanga ssente zaake naye ateesa anti zaake ayagala revolution ye nga wakivandulo nnyo anti okivandulo mu revolution so si mu byokulya Mpuuga Abedi Bwanika mbwate kamwa ono w'entebe gimerwanga tobateresanga luseniya lwa mmere era bw'obeera obateresezza essowaani y'emmere oba entamu giteekemu mayinja kati wamala omutega amayinja mugambe seka mujjagenda okukola nga erinnyo lyabongose ate nga bwegana nti sinnaba kulya atulaba tukwebaza nnyo kale ensonga nyingi ze twagala okuwumbawumba nazo naye njagadde obutabuusa maaso nsonga ya full figure omanyi omukyalo ono yasalawo n'ayingira ku sayidi y'ebyobufuzi muyimbi okusookera ddala mu Nabitone naye bwe yayingira mu nsonga z'ebyobufuzi pulezidenti yamulaba mangu n'amufuula omuwabuzi we ku nsonga ez'enjawulo pulezidenti wa Uganda gwe ŋŋamba Yoweri Kaguta Museveni kakati full figure mu nnaku ezo yabadde ku mukutu ogumu ogwa TV ne kimukwatako n'agamba nti kimunakuwaza nnyo okulaba Honorable Mpuuga ng'atandise ekibiina ekidda ku ludda oluvuganya gavumenti Muhammad Nsereko naye n'afuna obwa pulezidenti mu kibiina kibaddewo ebbanga naye bamuwadde obwa pulezidenti kakati n'agamba nti bano ate balinga balwanyisa Kyagulanyi ate nga Kyagulanyi aliko amaanyi bw'agamba agasobola okuyuuza NRM neva mu buyinza mu byobufuzi omanyanga ebintu bibiri muwabuzi wa pulezidenti yakyogedde ekyo omanyanga ebintu bibiri nze bwe namanya mwannyinaze oyo ensonga yamutwala mu NRM ne musonyiwa nsonga ki omuntu omanya nti ono ekimututte eri kufuna kakola ki kakulya tiyagenda kuweereza ggwanga full figure yagenda afune wakola ki era nze mubamu kubenyigira nga tebamuwadde ssente ye mwana oyo ate by the way ekiwala ekyo kyenkyagalako kirwanyi alina baminisita bangi basinga kweli because ajja ku TV okwo nayogera ebiyitika mu kamwa n'ebitayitika mu yabikola ki kyekimufuula ow'enjawulo ku baminisita yes dekanaawe nti baana abalala babba ne balya kinene ate ne batya okudifendinga full figure alina baminisita basinga bangi tekisoboka anti nkugamba mu generation eno erimu ebintu by'okwetwala ku mikutu okwevuma okwewemula alina baasinga okitegedde nange alina byansinga kwanze mubyesobola kwogera naye ku mulundi guno namuwadde credit ogimuwerawa nti akawa amagezi gazze kuno yabadde tawakeneka bukenesi nze namule video ye nagirabye
yabadde ayogera nga akakasa because kyabadde ayogera kye kituufu nti yadde figure ali eri mu NRM kyateerabidde nti Muganda tayinza butalumwa nga alaba ebiganda Abaganda omuntu bw'avanga ku mulama ne yeesiriwaza tomuddanga mumuwa kitiibwa kale ng'alaba Abaganda bali wali babiri bakuta ebikonde bakola ki beekuba bokka na bokka akako obuntu nga mu mukyala kazze nagaye oba yasigalamu olwa opposition asira opposition kuba gye baamujja ekyo kyabwaggwanga kisobola okujja mu buli muntu yenna okitegeera secondly n'abantu bangi abasobola okwagira NRM naye nga si ba NRM nga bagenda lwa nsonga eri gye nkugambye kakati Fulufiga okuvaayo n'agamba mwe Mpuuga mwakoze ekibiina Nsereko naye wakoze waliwo n'abalala bagenda okukola ekirala okitegedde waliwo ne kya PFF balinze certificate Balukwago mwena ne mukola ekibiina mwena muli Baganda okitegedde bw'osuubira Fulufiga aba yasiriwala nsirwala kika kyetalaba kintu ng'ekyo abeera musiru nnyo okutuuka ku ddaala ki eritasobola kulaba nsonga ng'eyo ne bano abasajja bonna nga Baganda abazze ku muganda munnaabwe ne batandika omukolamu obugologoosi kati omulimu ogwamuweebwa tegugenda muyitamu ngalo anti nkugamba batandise ate kuwabula eno ate kyabasinzeeko kyasinzeeko ku bali kyekiriwa nti bali Museveni baba alonze basiriwala n'emawanga gaabwe ne bageerabira oba ntegedde nti bw'aba NRM ne balaba Abaganda nga baggwawo okitegedde nga baggwirawo ddala agawaayo be naakyogera banandaba batya naye kati statement Fulufiga yayogera oba muntu mulala wadde tokikkiriza eyo statement yabadde yaba diplomat nnyo nti nakama muwala ono kiki so nti bw'abanga asobola okuba nga ali eri ng'afunayo ak'okulya naye ng'obwongo bugira ne bumujjukiza nti yadde ak'okulya nkalya naye ndi Muganda nyina ewaffe ekyo kya bbeeyi nnyo okitegeera oli musajja mukatuleki si bwe kiri kaakati ne bw'ogenda nga mukwano gwo yenze seeka nga ndi mukwano gwo nnyo bw'osanga nga mukatuleki munno ng'alina ensonga emukutte ebyange tebikwatangako ontegedde sooka ng'odduke yezo lwaki ffe mu busiraamu tugamba ntukwatagana nnyo nze kasansanga omusiraamu ku nsonga yonna akago gwe nja kuleka ku kkubo nja kukubira kasimu oluvannyuma nti wajja kunsonyiwa bulaza n'adde musanze kati Fulufiga kano ke yakoze kabadde kakulaga nti byonna weebiri mu bimpa n'okulya ndya naye kino kituswaza ng'abaki abula abasajja abanyankole balina ebintu bingi ebibakyalenjinga Kayihura yakola era nyingi ng'ali mu gavumenti ya Museveni naye Kayihura abakuba nga yali Muganda kye bandimukoze ayaya Abaganda bano bamanyi gwe Muganda ku Muganda munne kibaali bajja omukola wandikirabye naye walaba nti we bamukwata ne bamuteeka mu kkomera n'abamu yabalekayo we bamukwata naye okitegedde ne badda eyo ewaabwe ne batuula ne batuula ne bamuyita ne bagamba Museveni muleete ne babako ensonga ze bakkaanyaako ne bamuga tokiddangamu n'awulira waddamu mulangamira amalala so kaakati kale Fulufiga bano baba yabasobodde okubalaba naga nti Baganda bano because bonna bakimanyi nagamba Mpuuga ne bamuzuukusa mu tulo nga yeebase akimanyi bulungi nti ekipate gyakola ezze kuvuganya Kyagulanyi okitegedde Muhammad Nsereko akimanyi bulungi tasobola keera ku makya n'awangula the polling station neegi mu Uganda yonna ate kati abadde ali mu parliament ati nkugamba abantu bamulonda bino birala Muhammad Nsereko talina polling station n'emu mu Uganda mwasobola kuweza bululu 10 ku kifo ki ekyo kyazzeko kuba president yadde polling station neegi nga musajja mugezi naye kakati bano babaleeta bwatuula okwogera kino tumalize ne kino babaleeta ku disorganizinga because ani abaleeta regime ereeta kati bwereeta Mpuuga nadisorganizinga wano nereeta Muhammad Nsereko naye nadisorganizinga waliwo noono omwana so naye Busoga balina gwe bataddeyo aliwo gyali nga naye agenze ku disorganizinga Eastern nkulaba okitegeera so ali awo omuvubuka ali awo nga naye kimu tuli ku disorganizinga Busoga okitegeera olaba musajja
atandise n'okufuna mu kasente awo n'akabuto kazze talina mulimu gwakola atambula n'abamukuuma okitegeera yes Jeno Bijirwa ogamba Bijirwa naye agenda kwesimbawo kuba president abo bonna babaleeta ku disorganizinga ate Bijirwa yakoze gwe sooka weebuuze lwaki Kyagulanyi gy'asinga amaanyi gwe watandise ebina ebyobufuzi n'ebisinde ne Bijirwa yina ekisinde okitegeera kaakati abo babaleeta ku disorganizinga erijimbo bikozesa nnyo nti waliwo abantu mu byobufuzi nga bo baavaako okitegeera tasuubira kwesimbawo kuwangula naye ng'ate wa mugaso kati Museveni kyakola butabasuula abateeka mu kasitenseni walifuna wamwetaagira ng'amuyita Museveni yasinga reserve alina reserve force y'amaanyi okitegeera amanya nti ono gundi sekakamyo kano tujja mwetaaga okitegeera kati nga bamuyita kati Babijirwa bonna babakoowoddeyo bakasaba nti Moses abaali baafa bonna ne bawunga bonna babajjeeyo okitegedde bonna bamuzeeyi wakazi ababadde nga byofuzi biganye bonna ne babateeka ku wingi anti gwe wamugamba nti yejjako abasajja abagezi ani kati abakomyawo baluwa bano badisorganizinga so si bali ababalira oli okitegedde bebyanjawulo kakati abaleeta n'abateekawo ne bajja kati yensereka amanyi nti bw'anajja ne bafuna emitwalo egi okwetolola eggwanga yabeera omulimu gwamukwasiza agukoze nti Mpuuga wajja n'esimba kuba president ne bwafunayo 3 akimanyi bulungi nti 3 gyafuna tegigenda kutuuka ku Museveni giva ku bwani kubwa Kyagulanyi kati ako kajobu naye abeera akakoze naye ku end tukankikugambire wano n'abatulaba ku end after 2026 bonna nga bwe mbakugambye bagenda kukola ne gavumenti ya Museveni ogambye Mpuuga Muhammad Nsereko Bijirwa bagenda kukola muki bagenda kukola ne gavumenti ya Museveni nga bakolayo ki agenda bawa obufofu obubalimbalimba bufunga ki ajja bawa obufu bonna agenda bawa obufu si bifo ate Museveni mungezi takuwa kifo mwogenda kuzimbira 2026 bonna agenda bawa ebifo ate wagamba Honorable Mpuuga ayagala nnyo ebitiibwa deni bano bakoze nabo ekisanja kino nga bammawu agenda bagoba Mau yawangudde n'obwa president anti nkuyambye agenda bagoba because Mau yamaze okukwata ekitiyo dipi n'agiziiko omulimu n'agukola bulungi Museveni musajja mugezi takozesa mirundi 2 nga kimanyi oli wankwe tokkuta omuyise fala anaakufacilitatinga mpaka ddi akimanyi oyagala kulya okitegedde ku fast akwonooneddemu biliyoni ezi 5 tasobola kankuwa ekyokulabirako Beti kamyo mumanyi mumanyi IGG omala bbanga kinga tomuwuliza mu mawulire muki akola lipooti eza office ye IGG waliwo omukyala IGG Irene kubuli bwenguzi nno Mulyagonja yali mulamuzi Irene Mulyagonja yabeerako IGG office ye yakola nnyo bayitayo yakyaka nnyo n'abantu okutegeera ekifo ekyo nti kyamaanyi koyo omukyala Mulyagonja Beti kameta kirizi bayadde okukola lipooti ku mmese yani bajja mu kubayimpya amatama bagane andi bakukwana ayina ne lipooti gye omukazi yenna bw'anoba n'omusanga ku kkubo n'omukwana takugambanga nti nkwagala nnyo because byagambye n'oligwe gye yanoba kati omusajja omugezi era gwe nkubuulira bw'okwananga muka omusajja n'omukwana bw'oti bwe pa bw'amala okukkiriza ng'omukyawa lwaki anti addemu amagezi obufumo tebamala gabuzanyiramu bwe batyo kaakati ye Museveni mugezi akimanyi bulungi nti yakukwanira n'akujja mu kibiina ekyo kyewakeera ku makya n'otandika n'ojja ewo n'osuulawo abaana bo abaali mu Federal Alliance babbeka byayi bonna n'okasuka eri ogenda kwagala ye tekisoboka kati agenda kulonda mu kifo akugyeko powers ye Beti Kamya talina powers aziriruddawa yafulumya na report egamba nti nange tasobola kunoonyerezaako poliisi yesingamu buli bw'enguzi nevaawo enguzi nevaawo oba poliisi neyeetonda so kati talina powers ne bano bammawo bala bakuzimba mu kabuto n'agiragira bwati naye ye minisita wa justice atasobola yadde okukola ennongooseza mu mateeka because Museveni akugamba jangu wano ogenda kulya naye olugezigezi lulekeeyo tojja nalwo Mau yatugamba
tugenze kola kuteesaganya butya Museveni bwagenda okuwumula omumuzannyo kitaawo go wamuleetwa engalabi okitegedde kakati gwe owumuza otya omuntu gw'otaaleeta so bwe yatugamba wano alika nti tugenze ate Museveni n'avaanaga sinabikugambako jawo olugezigezi n'endagaano n'agyegamba n'endagaano ndeka sibikugambanga nako kakati ono Museveni mugezi okitegera bwakulaba ogambye mmawo tagenda kuddamu mukozesa tasobola asayininga bapya baani basayininga asayininga bagenda mugasa agenda n'empuuga okitegedde bano abaana bonna babigirwa abaani mu byofuzi togenda kuddamu balabako okitegera because yabategedde nti bwe bakasukira ebinyeebwa bonna bavulubana baagala kyakulya bonna 226 kalube kaggwa bw'anaaba alayidde okitegedde bw'anaaba alayidde bano bonna agenda baleeta kikyakonga okaggumiza nnyo bw'anaaba alayidde anti ebyakatonda bizibu bw'obibala si bwe bibeera ebyakatonda bizibu bw'obibala nakunyumizako gavumenti wano eyagwa bw'anaaba alayidde omukkiriza yenna ateekako ku insha Allah Mungu bw'anaaba akoze eki bw'anaaba akkiriza naye bulijjo akkiriza anti nga siffe tumulagira akkirize ekyo kyaffe kya buntu nti bw'anaaba akoze eki insha Allah bw'anaaba alayidde bikyuka Katonda ayinza okukyusa embeera nakati ssaawa eno bikyuka bikyuka nalina mukwano gwange kamalize naye twagala okukomya wano kamalize naye musajja bamuyitanga Muhammad Murusi yali pulezidenti wa Misiri ng'obukulembeze bwa Mubaraka bugudde Murusi yawangula akalulu n'ekibiina kye Brotherhood n'ebitundu 9 ku buli 100 gavumenti yamala omwaka gumu n'egwa okitegedde kati ebyakatonda bikola ki ebyakatonda bikyuka nga bw'aba akoze eki bw'anaaba alayidde bw'alayira Museveni addamu n'alayira bano agenda kukola nabo bonna naye ng'era ne Katonda ayinza okukyusa naye ne Katonda ayinza kukyusa era n'atalayira ani Museveni ayinza obutalayira ng'awangudde kera kumakya bulungi n'ekintu kino byabakama n'akulangira naye n'otalayira ekintu kino nange nkikooyo kiwulira Kyagulanyi atugamba ebiri abiri mugumu Kyagulanyi atugamba ebimu ku bigambo ebyayogera Kyagulanyi atugamba yawangula okitegedde yalayira teyalayira kayine Museveni kyangu nnyo okuwangula n'atalayira ani alayinza ekyo kya bulijjo Mungu yasinga okumanya ne Besigye bulijjo agamba Mungu yasinga okumanya eggulu ne lijja n'olya kagogwe nga ne mu lubuto mweseze nti ng'ebintu bikyuse kyakalo tukavuddemu naye omusajja talayidde katubakomye wano abalabi baffe abalungi tujja kuddiŋŋana omulundi omulala nate wabula nga tubajjukiza ku mukyalo ono ow'Empigi omukyala mulungi Sharon Kaweesi agala kwesimbawo mu bitundu by'Empigi agamba nti alina obusobozi okulembera bannampigi okulaba nga bafuna obuweereza obwo batafunye mu myaka 5 gino wakiri mu kiseera ekijja bafune ku buweereza obujja si bwe kiri se mukwano gwe yawulirawo ono mbaka atugonza Alan atugonza bamuwadde kadi ya NRM tebannamuwa naye nga ye ssentebe wa district ey'ebuliisa owa NRM of course kati awo kiba kiraga nti 2026 era agenda kuddayo kiikirira bannabuliisa mu palamenti ya Uganda Alan atugonza omubaka w'ebuliisa yaddako era ndowooza mwagalize mirembe bw'anaaba alayidde naye okataddeko mu bintu bikyuka Alan atugonza bonna boolayidde Honorable Atugonza bonna boolayidde Mungu ng'akkiriza ab'ebuliisa ng'okola ki bonna boolayidde ebintu bikyuka akuume amen